Luwilight mumusabire kuba Bebe Cool amulemeddeko. Luwilight yeetaaga ssaala zammwe kuba Bebe Cool amulemeddeko era nga yeetegese omunyiya ensi. Bebe Cool bulijjo yeegaana okuba emabega w'okuteeka Luwilight emabega w'emitayimbwa. Era nga bagezezzaako nnyo abantu bangi nnyo teekako ne baneeno abakolaakola obutambi obutambula ku mikutu gya social media bamutuukiridde ne bamubuuza oba yali emabega w'okuteeka Luwilight mu kkomera. Bebe Cool n'abagamba si yeye, wabula olunaku lw'ejjo yavuddeyo n'ayogerako eri eggwanga n'agamba omwana oyo nze sikyalina kyammukolera olw'ensonga omusango gwe gwavudde mu ngalo zange guli mu kkooti yansi yonna. Kkooti yeeyina okusalawo oba emuyimbula oba emuggalira. Era n'awooninga Abannayuganda mwenna abakozesa emikutu nti ye nga ye Bebe Cool Big Size agenda kuteeka buli muntu yenna waaja, agenda kusiba buli muntu yenna agezaako okuyingirira famire ye, era nga tagenda kusonyiwa yadde okuttira eriiso ku muntu yenna akwata essimu ye n'atandika okuvuma abantu b'ennyumba ye. Era n'agamba kwoyo kwe mugenda okulabira we munaava mwesalirewo ki ekiddako, wabula nga ye Luwilight essaawa yonna ajja kukaabako ku maziga. Nkaddemu Luwilight ne famire ye essaawa yonna bajja kukaabako ku maziga. Yenze Sheila Adita atannaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange, subscribing ekigambo weekiri subscribe, kwata ku notification bell nga buli video yonna gye nteekayo ekutukako bulungi nnyo. Teweerabira commentinga, gy'oko mu commentinga gye tukoma okumanya endowooza yo ku butambinga buno bwe tukola. Gwe commentinga tuwabule tugambe ky'olina okutugamba kye tuba tuleseeyo tukimanyi. Ayagala teekayo obubaka eri ab'eŋŋanda bo ng'okozesa linnya lyange, jangu naawe ompandikire nja kuba nkukolera ekyo ky'oyagala. Tuli ku musango gwa Luwilight, tusazeewo tuguvungevunge tulabe kyekiri mu musango gw'omwana oyo. Tugenda kukola tutya? Anaavaayo taaveeyo? Bebe Cool akoze kibi oba akoze kirungi? Ye bw'aba akikoze immwe abasigaddeyo mukitegeddemu ki? Kikuzibuddeko ku maaso? Muyina kye muyizeemu oba musigadde mitwe ddibotta, musigadde mitwe mikalu? Tusiba tubagamba nnyo mu abaana abakozesa emitimbagano nti emitimbagano gino mugikozesa naye ogenda kugifunamu ebintu bino wammanga. Ku mitimbagano osobola okufuna abalabe b'otamanyi obafunye otya era nga tomanyi ogenda balwanisa etya. Ekyo kimu. Ku mutimbagano osobola okuttibwa nti gy'okoma okukola obutambi obuvoola abantu oba obutambi obuwaana ennyo abantu banyiiga. Omuntu n'afuna obusungu ku mutima nga tolina ky'omukoze, era nga ye agamba waafuna omukisa gwonna okusisinkana asobola okukola ky'ayagala. Ekyo kyakubiri. Emitimbagano gino gisibya nga w'olaba Luwilight, badonizera abo, ba pressure, badonasiya nga bw'olaba basefuko bwe bazze nga babakola ebbanga lyonna bayiga Sharifu. Nti gy'okoma okubanga tobikkako mu mwago buli kimu oyagala okiweeko entegeera, oyagala okiweeko endowooza, oyagala oyogere, ojja kufuna ebizibu. Jjukira mbagamba nti emitimbagano gino ebintu bye tukolerako si buli omuntu abyagala. Nze Adita nsobola okuba ku mutimbagano nga njogera naye nga si buli kigambo kye njogera kinyumira oyo akiwuliriza oba kinyumira abantu bonna. Osobola okwogera ekintu omu n'asanyuka omulala n'anyiiga, awo nno otandise okuggulawo ensi empya. Ku social media kuno eno kuliko ebika by'abantu. Kuliko ebika by'abantu abalogo, ebika by'abantu abatemu, kuliko ebika by'abantu abamanipulatinga, kuliko ebika by'abantu ababbi, kuliko abantu bangi nnyo. Si buli ali ku social media nti alina ky'ayagalako ekituufu. Mulimu abali eyo nga banoonya baakutta, mulimu abali eyo nga banoonya baakuloga, mulimu abali eyo nga basunzi, mulimu abali eyo nga batemu, n'ebintu bingi nnyo. Kati bw'oba ozze ku mitimbagano ng'egyo fuba okulaba nti okola exactly kyekyo ekyakuleeta. Luwilight nga ye Bebe Cool yagambye tagenda kumusonyiwa, era nga Bebe Cool yagambye agenda kusaanyaawo buli muntu yenna ayogera ku Zuwena, ayogera ku baana be, ayogera ku mirimu gye, era nga agenda basaanyaawo nga kwotadde ne families zammwe zonna. Bw'agamba families zammwe ategeeza ki? Mwe muli abazadde abakuzaala, ab'eŋŋanda zo, n'abo abantu abakuyinako akalandira. Nti amanyi nti waakwata Adita taata wange agenda kulumwa,
baganda bange bagenda kulumwa, bagenda kukaaba, bagenda ofuna ebirwadde n'ebintuntu ebirala. Era nawoninga mu abali ku mikutu bwe muneesuulirayo ogwa naggamba ne mutandika okutanishinga amannya g'abantu, ne mutandika okwonoona bizinensi z'abantu, ne mutandika okwogera kalebule n'ebintuntu ebirala, mugenda kufuna ebizibu ebisinga ku bya Luwilight. Baganda bange mwenna abakozese emitimbagano, ekyo njagala mukiyige. Nzize ebbanga ddene nga nkola obutambi obwefaananiiza bwe buto, batya bw'olina okozesa mu social media n'ebintu ebirala. Tubagamba nti social media eno osobola okwogererako ekintu ky'oyagala okwogera naye nga tolumizza bantu balala. Osobola okukola akatambi ne katuuka gy'olaga nga towemudde. Osobola okukola akatambi ne katuuka gy'oyagala kagende nga tolina gw'ovumye. Osobola okukola akatambi ne katutuukako nga tolina muntu n'omu gw'olumizza. Lwaki ggwe okola akatambi akalumya abantu abalala? Ekirala, abantu abasinga bagamba nti Luwilight yakwatibbwa mu ngeri enkyamu olw'ensonga akatambi si kake. Nenzijjukira era nenjagala okubajjukiza nti buli vidiyo yonna gy'okola oba ekifaananyi kyonna kye weekubisa essimu yo, munnange essimu zino zikwata olunaku lw'okubya ekifaananyi, essaawa w'okipositingidde n'amannya go amatuufu agaddala. Nti nze Adita asobola okuteekayo ekifaananyi bwe bakituusa mu kompyuta ekwasaganya ebintu, ekwasaganya software akwata social media yonna, basobola okumanya ekifaananyi nakyekubidde kawempe mu distance bwesi ne bweti, mu district bweti ne bweti, nga nkozesa essimu bweti ne bweti, ne bakuletya ne serial number ey'essimu eyakozeseddwa nga nkuba ekifaananyi ekyo. Kati yawo bano abakwasaganya aba forensics, abakwasaganya ebintu by'emitimbagano, kibawa mangu chance efuna omuntu oyo olw'ensonga buli kimu ekikwatagana ku katambi oba ku kifaananyi kimaze okubanga kibaweebwa. Ndowooza ebintu ebyo muyina okubanga musobola okubanga mukola ki mubimanya. Yenze Sheila Adita gw'olowooza Luwilight akola atya? Luwilight kiki yandisoose okukola nga tanneekalakaasa? Olowooza Luwilight akyasobola okusaba Bebe Cool amusonyiwe n'amusonyiwa oba nedda? Twesange mu comment section.